Baminisita abawumuziddwa n'abakyusiddwa okutwalibwa minisitule endala balagiddwa okuwaayo mu bwangu ofiisi zaabwe obutasukka ssabbiiti eno. Akulira abakozi ba gavumenti era nga ye muwandiisi w'olukiiko lw'abaminisita Luce Nakyobe yayisizza ekiragiro ekyo eri nti baminisita abajja bwe babadde bakamaliriza okuba ebirayiro byabwe ebibafudde baminisita mu kisanja kino. Nakyobe alagidde abateesiteesa bakulu minisitule za gavumenti zonna okuteekateeka baminisita abawumuziddwa n'abaggiddwa mu minisitule ezo okudda minisitule endala baweeyo ofiisi eziri baminisita abajja. Invitation letter as you exit the building. Honorable ministers, you are supposed to hand over office or receive office during the course of this week without excuse because all the handover reports have already been prepared with the assistance of your permanent secretaries who are here present. Sabiti Piriezisa omukulembeze w'eggwanga bwe yali alonda baminisita kinajjukirwa nti yasuula baminisita 28 okuli baminisita abajjuvu n'ababeezi b'abaminisita. Olwaleero olukiiko lw'abaminisita olujja lulayiziddwa ku mukolo ogubadde mu maka g'obwa pulezidenti Entebbe. Omumyuka w'omukulembeze w'eggwanga retired Major Jessica Alupo ye yasoose mu ddiiro n'akuba ekirayiro kye n'addirirwa Ssaabaminisita Robinah Nabbanja olwo abamyuka ba Ssaabaminisita ne bagoberera. Mu lukiiko lw'abaminisita olw'omulundi guno nga bwe gwali mu kisanja ekiyise ebibiina by'oludda oluvuganya gavumenti okuli ekya DP ne UPC biinamu baminisita okuli Norbert Mao nga ye ssenkagale wa DP eyaweebwa ekya minisita owa ssemateeka n'obwenkanya ne mu kisanja kino wamu ne Sandra Alumu omubaka omukyalo wa disitulikiti ye Oyam kaakano nga ye minisita omubeezi avunaanyizibwa kulondoola ebyenfuna by'eggwanga. Oweekitiibwa Joyce Juliet Nabosa Ssebugwawo eyazzemu okulondebwa nga minisita omubeezi w'ebya tekinologiya naye akubye ekirayiro kye olwaleero. I, Joyce Juliet Nabosa Ssebugwawo, swear in the name of the Almighty God that I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Uganda and that I will preserve, protect and defend the Constitution. So help me God. Justin Namere minisita omubeezi wa gavumenti ez'ebitundu naye akubye ebirayiro bye wabula ono ekirayiro akikookeddeko obwebindu. I, Justin Namere, brackets Mrs. Nsubuga, brackets NRM stock empia, being appointed a minister of Uganda, solemnly affirm that I will at all times well and truly serve the Republic of Uganda in the office of a minister, and that I will support and uphold the Constitution of the Republic of Uganda as by law established, and that I will, to the best of my judgment, at all times, when required, freely give my counsel and advice to the President of Uganda and his successors in office as by law established. So help me God. Minisita omubeezi w'ebyobulimi n'obulunzi era avunaanyizibwa ku bavubi nga ye Robert Migadde Ndugwa naye alayiziddwa nga minisita mu kifo ekyo era afuuse minisita asookedde ddala okuva mu disitulikiti y'e Buvuma bw'okyanga gavumenti y'e NRM ekwata obuyinza. I, Migadde Robert Ndugwa, being appointed a minister of Uganda, swear in the name of the Almighty God that I will at all times well and truly serve the Republic of Uganda in the office of a minister, and that I will support and uphold the Constitution of the Republic of Uganda as by law established, and that I will, to the best of my judgment at all times, when required, really give my counsel and advice. Oweekitiibwa Dr. John Kirizesto Muyingo naye akubye ebirayiro by'okusigala nga ye minisita omubeezi w'ebyenjigiriza avunaanyizibwa ku matendekero aga waggulu. I, Muyingo John Chrysostom, swear in the name of the Almighty God that I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Uganda, and that I will preserve, protect, and defend the Constitution. So help me God. Mutabani wa General Moses Ali eyabadde omumyuka w'okubiri wa Ssaabaminisita w'eggwanga ng'omutabani ye Siraj Ali naye akubye ebirayiro bye nga minisita omubeezi w'ebyentambula. Baminisita 78 ku baminisita 84 be balayiziddwa olwaleero era emirimu gyabwe nga baminisita gitandikiddewo. Abakulu babiri abaali baweereddwa obwa minisita obujjuvu cabinet minister
okuli omu aliko ebibuuzo ku butuuze bwe n'omulala nga mulwadde bo tebalayiziddwa olwaleero. Abalala okuli Calvin Echodu, Shatis Musherure Kuteesa, Dr. Lawrence Muganga bo tebakuba ebirayiro byabwe olw'obutuuze bwabwe bujjuddemu amatankane n'amakoona. Baminisita balayiziddwa balagiddwa okugenda ekyankwanza okubangulwa okuva ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi guno. Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni Tibwabulwa bw'abadde ayogerako eri baminisita bano abajja agambye nti wakwogerako gye bali ng'asinzira ekyankwanzi ku lwokuna luno mu kusoma embalirira y'eggwanga. We shall talk on the budget today, then we are going to talk in Chankwanzi. Here, I just congratulate you and wish you good luck. Bw'atyo ng'abategeeza nti wakwogerako gye bali ekyankwanzi ne ku lwokuna luno bwe banaabasoma embalirira y'eggwanga. Omukulembeze ku ludda oluvuganya gavumenti retired Colonel Dr. Kizza Besigye Kifeefe wamu n'omuyambi we Hajji Obedi Lutale beekubidde endulu mu kkooti enkulu nga balumiriza omuduumizi w'eggye UPDF General Mozki ne Rugaba olw'okufulumyanga obubaka obutiisatiisa n'okuteeka obulamu bwabwe mu katyabaga akatoogerekeka. Mu mpaaba gye batutte mu kkooti bano banokoddeyo enfunda bbiri General Mozki ne Rugaba lwe yayita ku mitimbagano ng'alaga nti Dr. Kizza Besigye y'omu ku bantu abalindiridde okuwandiikibwa ku kalabba. Bano bategeezezza mu mpaaba yaabwe nti ebigambo bya Muhoozi bibatadde mu katuubagiro era bibaleetedde okwennyika mu birowoozo n'okwongera okubalabisa ng'abalabe ab'eggwanga lino ate era nga byongera okuttattana obwenkanya bwe bandisuubidde mu kkooti z'amateeka. Okusinziira ku musango guno Dr. Kizza Besigye ne Hajji Obedi Lutale bafunaana General Mozki ne Rugaba n'abajaasi ba UPDF okuli Colonel Peter Ahimbisibwe ne Lieutenant Colonel Ephraim Byarugaba bebalumiriza nti bebabakunguza okubajja ku muliraano e Kenya nga tebeesiikidde na kawande. Bano kigambibwa nti babakunguza okubajja mu kibuga Nairobi ekya Kenya mu wooteri gye baali basuze n'ebintu byabwe ne batuuka okubibalesa mu wooteri eyo nga tebamanyi gye babatwala. Besigye ne Lutale oluvannyuma era mu ngeri emu era balumiriza nti nga batuusiddwa mu Uganda baakuumirwa mu nkambi y'amagye y'e Makindye okumala ennaku eziwerako nga tebannaba kugenda mu kkooti era tebakkirizibwa kusisinkana bannamateeka baabwe wadde ab'oluganda lwabwe newankubadde abasawo baabwe. Bano kaakano baagala emisango egy'okulya mu nsi olukwe gye bavunaanibwa gisooke giyimirizibwe nga balumiriza nti engeri gye bayisiddwamu okuba lwe baakwatibwa erinnyirira eddembe lyabwe ery'obuntu ssemateeka lyayogerako. Bano era baagala kkooti eragire gavumenti esasulire ebisale byonna ebyetaagisa okubajjanjaba mu malwaliro wamu n'okubabudaabuda mu birowoozo mu kitongole ekya African Center for Torture Victims. Olwaleero kkooti ng'etudde okuwulira emisango egibavunaanibwa bannamateeka ba Dr. Kizza Besigye basabye kkooti n'esooke ewulire ensonga ekwata ku ddembe ly'obuntu eri abantu baabwe kubanga banyigiriziddwa nnyo okukamala. Wabula omulamuzi aguli mu mitambo Emmanuel Baguma ategeezezza nti okusaba kwa bano tekusobola kutaataaganya nkola za kkooti. Bw'atyo omulamuzi ono alonze abantu 3 abayitibwa court assessors nga bano bantu ba bulijjo abagenda okugoberera omusango guno nga ku bo kuliko Ben Musana, Sarah Babirye ne Richard Okello. Abantu bano balondeddwa okugoberera omusango guno okulwa abantu ba bulijjo bonna abanaawuliriza omusango guno era nga bano oluvannyuma nga kkooti emaliriza okuwulira omusango gwa Dr. Kizza Besigye ne banne bakkirizibwa okuwa ensala yaabwe ey'obuntu mu ndaba yaabwe wadde ng'ensala yaabwe si egenda okwesigamizibwako ensala ya kkooti. Uganda ne Democratic Republic of Congo kyadde kibakanyiza okusindika abasawo abasukka mu 16 abakugu okulwanyisa ekirwadde ekikambwe ekya Ebola n'endwadde endala enkambwe ezibalukawo mu Democratic Republic of Congo. Kino kiddiridde okukizuula nti Uganda abasawo baayo balina obukugu obw'okulwanyisa ekirwadde eky'Ebola okusinga ku basawo b'e Congo. Okusinziira ku nteeseganya wakati w'amawanga gombiriri ebifo ebijjanjabirwamu Ebola 4 bye bigenda okuteekebwa mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo nga buli kifo kyakuteekebwamu abasawo 40 okuva mu Uganda abanaakolagana n'abasawo abalala mu Democratic Republic of Congo okulwanyisa Ebola.
Wano mu Uganda obulwadde bwa Ebola kitegerekese nti bagenda babumala amaanyi oluvannyuma lw'okulangirira abantu abalala 5 abasiibuddwa mu malwaliro nga bajjanjabiddwa ne basuuka. Director avunaanyizibwa ku bujjanjabi obutali bwa malwaliro mu Ministry y'ebyobulamu Dr. Daniel Kyabayinze agambye nti wakyaliwo abantu abalala abasukka mu 3 abakyalondoolwa mu kalantiini ez'enjawulo nga bano bateeberezebwa nti balina akakwate ku bantu abasooka okuzuulwamu ekirwadde ky'Ebola ate nga waliwo n'abalala basukka mu 4 abali mu maka gaabwe naye ng'embeera yaabwe teyeraliikiriza nnyo. Dr. Kyabayinza agambye nti essira kaakano liteekeddwa nnyo ku bantu abasala ensalo okuva mu Democratic Republic of Congo era bamaze n'okuteekateeka abasawo abanaayambako mu Congo. Twasazeewo nga gavumenti kuweereza okuyamba e Congo, so tugenda kuweereza abasawo e Congo basandike okulwanyisa obulwadde buno nga basinziira Congo. Abakongo balekeraawo okufuba okugezaako okusala ensalo okudduka okujja n'okujjanjabibwa kubanga buli afuna obulwadde eri ayinza okutandika okujja ajjanjabe. So abasawo banaagenda kati bali mu kutendekebwa mu isolation centers zaffe mujja kulaba abasawo bayitamu final steps ezisembayo era gavumenti ejja kusoon to announce nti kati bamaze okutuuka nga tonnaweereza abantu mu ggwanga lyonna eritali liryo obaako ne enzikiziganya gye mutuukako kye tuyita MOU wakati wa gavumenti yaffe n'eye Congo. Tetugenda kujja basawo tubatwale Congo nga gavumenti yaabo tekkiriza. Dr. Kyabayinza agambye nti waliwo n'abantu abasukka mu 360 abadde balondoolwa nabo bamazeeyo ekiseera ekyabaweebwa mu nteekateeka y'okujjanjabwa Ebola eky'ennaku 21 mu kalantiini. Ono ategeezezza nti bano bazuuliddwa nga tebalina bulwadde bwa Ebola era nabo bayimbuddwa okuli obutaala. Tulina abantu 405 be tugulondoola. Bwe tuba tukulondoola tumaze okugradinga omulwadde wamukolako ki. Bw'oba gwe omusawo eyamujjanjabira ddala ng'oli high risk contact. Okay? Ate omulwadde omuntu omulala yamuvuga mu Uber emutwala mu ddwaliro. Mwe muli banjawulo. Mukitegedde? Abo mwembi muli ba contacts. Eyavuze Uber n'amutwala mu ddwaliro kubanga tumaze okumanya bakozesa taxi na Uber. Yakulira ebyokulwanyisa endwadde enkambwe mu kitongole ekya African Center for Disease Control, Dr. Tolbert Gaweli Nyeshwa agambye nti bakwongera okukwasizaako Uganda ne Congo mu kulwanyisa ebirwadde ebikambwe. We were dealing with the Ebola Zaire strain that did not have vaccines or drugs. But what we had in our toolbox was the public health countermeasures, just in cases, treat them, get them early, put them in isolation, give them palliative treatment. Yakulira ekitongole ky'ensi yonna eky'ebyobulamu ekya World Health Organization, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus asiibye mu Uganda olwaliro okwongera okwekebejja n'okwetegereza embeera eri mu Uganda mu kulwanyisa ekirwadde kya Ebola. Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus atendereza nnyo enteekateeka gavumenti ya Uganda gy'etaddewo ey'okutangira ekirwadde naddala ekya Ebola, engeri gye bazuulamu abalwadde bano n'abalina akakwate ku balwadde. Ebiwandiiko bya Uganda biraga nti ku balwadde 19 abaakazuulwamu ekirwadde ekya Ebola, 5 ku bo bajjanjabiddwa ne basuuka, ate 12 bakyali mu malwaliro bajjanjabwa n'abalala 2 bafudde era nga ku bafudde omu yaziikiddwa mu Uganda, omulala n'azzibwayo ewaabwe e Congo.